Oluvannyuma lw'ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu okufulumizibwa ku lunaku olwokubiri olwa wiiki abayizi bakyajaganya ku Bukedde TV okulaga essanyu lyabwe olw'okukola obulungi. Nebaza bazadde bange, basomesa bange, ne Katonda okunyamba okufuna bazadde bange okumpeera kuba nafunye first grade. Mu future njagala kubeera dokita. Nebaza Mukama okumpeerawo kubanga nafunye first grade, njagala kubeera surgeon. Bano basiimye akatabo ka Bukedde aka PASS PLE akabasobozesa okukola obulungi. Tuli basanyufu, abazadde tubeebaza mubadde bumu naffe. N'abasomesa bange babaddewo okuyamba abaana bano okufuuka kye bali. Mikwano gyange okunyambako ne Bukedde olupapula okutuwa akapapula ka PASS PLE. Aggregate 7. I thank God for that very much. And I also like nnyo kubanga nafunye aggregate 6. Embeera bw'etyo bw'ekyali n'ebitundu by'eggwanga ebirala abayizi gye bayise ebigezo. Ndi musanyufu nnyo kubanga twatudde ebigezo byaffe ate n'enkola bulungi obubonero 5. Olwokukola first grade ey'obubonero 11 era ne balonda abasomesa bange bansomesezza. I got a 5, that is mathematics D1, English 2, science 1, and SST 1. Bukedde olw'okutuyamba ne tuyita bulungi olw'okutusaitingira obugundi bwa PASS PLE tweyanziza nnyo I got 5 aggregates, that is math D1, science D1, English D1, SST D1. 5 aggregates. Bano era boogedde bye baagala okuba. Njagala kubeera dokita.